ko jako akawuwo. Ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abatuula ku kakiiko akakola omulimu ogw'okulondoola enkola y'emirimu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo aka Comiton State and Statutory Enterprises era nga kano ke kaweebwa n'omulimu ogw'okunoonyereza ku nsimbi obuwumbi 6 eza Uganda ezaweebwa abakungu okuva mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo okuva eri omukulembeze w'eggwanga ng'akasiimo olw'okuwangula omusango gw'amafuta mu ggwanga lya London. Akakiiko kano kazzeemu okugoba abakungu okuva mu kitongole ekiramuzi ababadde bakulembeddwamu omuwabuzi wa Uganda ku nsonga z'amateeka Francis Atoke era ng'akakiiko kano okutuuka okugoba abakungu bano kiddiridde okulemererwa okwembalirira ennambulukufu ku nsimbi ezeewolebwa kyokka n'ezitakozesebwa. Was returned. Yes. So we just need the return of that money and we need the accountability of the 189. That's really the most important. Then we proceed. But that's what I was telling Mr. Chairman. Out of those things that I was mentioning there, here's the accountability. Parliament approved a supplementary of Uganda shillings 11.42 billion under Ministry of Justice. However, we did not submit any information. Atoko oluvannyuma lw'okulemererwa okuwembalirira ku nsimbi ezeewolebwa asabye akakiiko kano nga bw'abadde n'ensonga enneekusifu ezibadde ziteetaagisa bannamawulire kuziwuliriza era nga wano ssentebe w'akakiiko kano omubaka akiikira abantu b'e Bugweri Honorable Abdul Katuntu akkiriza okusaba kw'omuwabuzi wa gavumenti ku nsonga z'amateeka era bwe batyo bannamawulire ne bagobwawo akaseera. For the first time in the proceedings of this committee or this process, we had asked you to leave. Wabaddewo ekitali kya bulijjo naye nga kikkiriziddwa ssentebe w'akakiiko kano nti twakkiriziganya nga tutandika omulimu guno nti buli nsonga yonna ejja kubeera nga eri mu lwatu era nga abamawulire webali okusobola okutuusa ensonga zino. Akakiiko kano kagenze maaso n'okuwuliza ensonga z'abantu bano era ne bakizuula nti zirimu eggumba oluvannyuma lw'okukizuula nga bwe waliwo obukadde bwa ddoola obwera ddala 157 obwali mu ndagaano egamba nti waliwo ensimbi ezitaggibwako musolo. At the International Center for Settlement of Investment Disputes in Washington, D.C. Thereafter, they agreed that a sum of $250 million be payable by TAGO in full and final settlement. Kubanga zibaddemu obukwakulizo obw'amaanyi obuli mu ndagaano. Waliwo clause mu ndagaano egamba nti waliwo ensimbi ezitalina kugibwako musolo. Wano akakiiko kano we kasabidde omubalizi w'ebitabo bya gavumenti okugenda mu kitongole kino ekiramuzi abeeko n'okunoonyeza okw'enjawulo kwakola ku nsimbi ezirowoozebwa nti zeewolebwa kyokka n'ezitakozesebwa. Dr. General therefore directed to go and scrutinize all supplementary and budget allocations to the Ministry of Justice and Ministry of Justice and Constitutional Affairs. Semambo Joseph yakusakidde eggulu eno ku lwa ABS Television. Let me have